Ensonga z'abasuubuzi zikyafuuse Nnamulanda ng'amabeere g'embwa olw'okusoomozebwa okw'enjawulo kwe balina naddala ku nsonga ez'enjawulo, era ng'abasuubuzi bagamba nti emisolo gisusse. Enkola eyaleeteddwa ekitongole kivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyemisolo Electrical Physical Receipting and Invoicing Solution emanyiddwa nga IFRIS n'okupima emaali yaabwe mu kiro abagwira okukola emirimu egyalejjalejja byemu ku ebyo byatanudde abasuubuzi nga baagala nate gavumenti yakuno ebeeko ne kyekola. Omunnyo ku nsonga bino olwagudde mu matu g'abakulembera gavumenti yakuno abakulembeddwamu Ssaabaminisita wa nnyaffe Uganda omukyala Robin Nabbanja Musafiri kwe kuyita mangu bukubirire abasuubuzi mu nnyaffe Uganda balekerawo okwekalakasa n'okusalira awamu amagezi mu ngeri ya gakuba mu n'empogolega wa mususi naddala ku nsonga ez'enjawulo abasuubuzi bagenda maaso n'okwemulugunyaako omuli ekitongole kivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyemisolo mu nnyaffe Uganda ekya URA, eky'ebyemitindo ekya UNBS, Private Sector Foundation, Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi okusobola okulaba nga nate bagonjoola ku bizibu by'abasuubuzi. Bayogedde ku ngoye, omusolo gw'oku ngoye nga beemulugunya nti engoye tuzibalira mu kiro nga baagala waaki tuzibale ebitundu 35 nga amawanga agatuliraanye bwe gakola. Mu nsisinkano eno wabadde ova wompitewo ku njuyi zombi wakati w'abasuubuzi nga nate balumiriza akulira ekitongole ky'ebyemisolo John Musinguzi Rujoke okubanga yeefudde Kamalebe Nange Eggala Essajja bwe kituuka ku nsonga z'ebyemisolo. Wabanga mwami Musinguzi abantu be yassaawo nga tabeesiga ye abakiriyalinga tukooyo kiriyalinga konteyina ne tugijjayo ate ne bajja ne bagikima. Kyaggalawo tewabuuza lwaki ebintu babindekedde. Funa solution nga gwe top manager you can administer. Nti olutalo luno ffe tulubaddemu okuva 2020 nga twakava mu COVID. Twava mu COVID bwe bati twasanga nga container ebadde esasula kangeze miliyoni 10 ng'erinnye ku miliyoni 8. Nga buli square meter ogyagalako $2 ze $2,206 ze wanyongeza buli konteyina bwenzizza mu Uganda siringisi ze miliyoni 9 n'emitwalo 36. Mwami Musunguzi oli muzadde. Abamu baatuuse n'okusaba omukulembeze w'eggwanga akyuse akulembera ekitongole kino eky'ebyemisolo nga bagamba nti yandibanga yali mabega w'enteekateeka za IFRIS. Tujja n'ebintu byaffe ku airport ne babiteeka mu kago ne malamu omwezi mulamba nga okubikiryalinga ne tubanga ababbe ebibbe. Nziramu mbuuza Commissioner General tulina kye twakukola. Abasuubuzi baleese n'obujulizi obulumika engeri gye bajja bakwatibwamu bwe kituuka ku nsonga z'ebyemisolo era nga bagamba nti bandiwalirizibwa okuva mu nnyaffe Uganda olw'emirimu gyabwe bagitwale mu nsi endala. Mbadde ne papa za URA yeyampadde release nsasudde gwajja lwaki onzizaayo ng'ate sinze newadde empapula. Mbadde Rwanda bagikana ne Uganda balina bakasoma bava e Rwanda nenkyusa nenga kansubula obuntu ngere Rwanda nguzuguleyo akaduuka era empapula zisasulako Rwanda nyingi. Rwanda kasita osasula omusolo n'ofuluma mu URA kaabaani tasobola kukuzaayo. Lwaki Uganda yaffe tugiswaza? Omusolo gwe mufiirwa ku bantu abali e Kenya nga naguba balidde nga baali wano muyitirivu olw'okuba mwabinika emisolo emingi ne tufuuka ba bizinensi ekizayirizi. Era bwe mutakinogera eddagala nva kufuna nnamba z'abasuubuzi wano mbaliiriddemu bwe kikola eri e Kenya. Tujja kubannyonnyola tubatwale bakolereyo ssente bazifune. Mu ngeri ya nnyinimu bw'atakwata mu kisibo embuzi zeefannaganga wano Ssaabaminisita Nabbanja yasazeewo nate balonda olukiiko okuva ku njuyi zombiriri okuli nate ekitongole kya URA wamu n'abasuubuzi olwo nno batuule mangu bagonjole ebizibu byabwe. Njagala okulagira Ministry ya Trade, Minister wa Local Government,
Minister wa Internal Affairs ne Minister wa Kampala abantu bano baba basazeesa muwulirize mwina trade unions tusobola okubavunaana. Commissioner General owa URA John Musinguzi Rujoke olwesituse okubaka ensonga za lungamya abasuubuzi ne batandika okusaakaanya wamuwo n'okwogera ebisongovu. So kyembasaba fembi side ne side katugezeeko tubeere barambulifu naffe tukendeeze biri ebibasumbuwa namwe mukendeeze. Wabula Minisita Bulanzibwa ku nsonga z'ebyobusuubuzi General Wilson Mbaso Mbadi agamba nti balina kukolganira wamu n'ebitongole ebyenjawulo okulesya URA ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyemisolo okulaba nga bawaŋŋana amagezi mu ngeri gakuweebwa munno bagonjole ebizibu by'abasuubuzi. Ne tukkiriziganya nti bakolere wamu ono nga bw'akola n'oli nga bw'alaba so that oli bw'aba nga amaze kukiryalinga then tiwali kyetaagisa owa UNPS kuddamu bupya. Minisita owa guno na guli mu gavumenti ya kuno Kasule Lumumba alaze nnyike eri URA okubanga bagamba nti erina kyekubiira naddala eri ku saidi y'abasuubuzi. Bw'ogamba itemu z'ennya kiba kitegeeza mugagga yekka yagenda okusuubula nti bano banaakatandika kukola bano abaana be tuzadde tebagenda kusuubula tugenda kusigala mu ffe abanene nti komishona kyagambye itemu z'ennya right honorable tekisobola kukola. Sarah Kigongo okuva mu Private Sector Foundation ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga agamba nti nabo kyababuuseeko wabula nga balina kuyambibwa kubanga abasuubuzi be basasula omusolo okuyimiriza bw'eggwanga. Ebintu bino byonna abakongo abajjanga wano okusuubula nga tebakyajja, abatanzania bajjanga wano okusuubula nga tebakyajja. Ebintu ebyo byonna byowulidde ebisoomooza abasuubuzi tubibaddeko emyaka mingi. Esa Sekitto onono nga ye ssentebe wa Kasiita ow'ekiseera asabye abasuubuzi okugulawo amaduuka gaabwe batandike okukakkalabya n'okugenda mu maaso mu nkola ey'emirimu gyabwe. Nzaani nga Sekitto agamba abantu nti tuleme okuddayo tukole kondishoni yokka naffe gye tutaddeko nti nga bwe tukkiriza gavumenti etugiwa ekitiibwa tugenda kugulawo tukole, naye twagala nga omwezi gwe yeewadde atuwa ansa kuba ansa eno erudde. Kinajjukirwa abasuubuzi batadde wansi ebikola nga balaga obutalumativu bwabwe era nga mu kwekalakasa kuno abasuubuzi abalala 17 bano nno baakwatiddwa 16 ne bateebwa oluvannyuma lw'okubaako n'ensisinkanira nga bano baasoose kulinnya mu kyoto nga bagamba nti kikafuuwe kugenda maaso n'okuba nga basisinkana abakulembeze ng'abantu baabwe bakyali mu mbuzi ekogga ekintu Ssaabaminisita kyawulirizza olwo nno ne bayimbulwa. Abantu bano abavudde mu kkomera bayimirire mbalabeko. Mukulikeeyo. Omunnyo ku nsonga ne Ola Gabriel Kasimbazi Yusufu abakuyita okubaawo mu kusaba kwa Independence Night ng'ennaku z'omwezi 26 Septemba e Kololo.